nga sinaba genda ku topic enkulu. Waliwo omusajja bamuyita Haniya, Ismail Haniya. Ismail Haniya omusajja ono yali akulembera ba Hamas. We yali asula mu Irani mu mwezi ogwa June. Oba basajja Abayisirayiri bamanya batya bateekamu bomu. Bamanya mu Juni Juga yafa mu July. Amawuli akajja kigamba nti abakessi ba Isirayiri abefuula Abawarabu bayingira eggwanga erya Iran nga bafunye amawulire nti omusajja ono kubanga yali akulembeddemu ku nteesa ezagenda maaso ne kata. Kati Haniya Ismail baali basobola mutta nga bali mu kata kubanga yagendayo mu nteeseganya. Bwe yaveeyo nga bwe baakola bwe balumba gundi ba general aba Iran babattiramu Syria. Kati Abayisirayiri bano bamanyi nnyo okutunulira ensi gye batalinamu nga tebakkaanya nayo mubattira abantu abo gye battira. Kati nga bwolaba Irani ne Syria bakola ba general. Kati mu Irani gye battira Ismail Haniya bamuziise wano juzi wiiki eyo. N'abasajja ba Hamas nzijje wano ku mpewo n'amawanga amaala agatawagira Isirayiri byempulidde kati wandibeerawo olumba sinziggu obutanaba kutegeezebwa kubanga abasajja Abayiraani bagamba omusajja yalina obukuumi ne bamuttiramu n'omwaffe. Era Ayatollah Khamenei ono supreme leader wa Iran yagambye nti kijja kutokota. Kati Amerika obwengula bwa Isirayiri n'amayanja ag'enjawulo agali okumpi nga Red Sea baataddewo obukuumi obutagambika. Bwe bakitegedde nti amawanga nga ne Russia mweri, Irani mweri, Syria mwali, okitegedde kigamba Lebanon mwali, eno mu Gaza abasajja bano aba Hamas mwebali, twogera ku Hezbollah nabo mwebali, n'amawanga amalala gaweranga 8 baweze ne baga nti obulabo obugera jukira nti mu 7 yali 7 yali 7 emeka nerabiddemu awo. Abasajja bano Abawarabu balumba Isirayiri katono bagisaanyeewo paka Amerika bwe yakiyingiramu. Naye ebitonotono ku musajja ono Ismail Haniya bamala okutega bomu mu Juni nga kati kambazzeeyo ate eri munange bomu ngetta omusajja tebabalimbanga nti beeyambisa nnyonyi ya mu bbanga zimbulu drone nedda baatega bomu mu Juni. Ono yabadde komanda omukulu oba omukulu wa Hamas yakulira mbabundabunda kubanga bazadde be abamu baali battibwa. Musajja yasoma literature mu Islam yafudde oyo. Naye akasajja kano kakyali kato kubanga zaalibwa 62 bwe yali akyali muto. Omusajja ono yakula tayagala Abayisirayiri era y'omu ku batandisi ba Hamas mu 97 y'abavubuka abaali bawakanya Yasser Arafat kubanga Yasser Arafat yali atandise okugamba nti wabeerewo okukkaanya begabanye Isirayiri ebire Isirayiri
ne Palestine ebe Palestine nga naye bano bagundi ba Haniya Ismail bagamba none da eggwanga lyaffe era Rabini mujjukira eri akulembera Israeli okiwulira yali amaze okukkiriziganya ne Yasser Arafat era Rabini mujjukira bamutta baba Israeli abatagala mubasalako wadde Israeli nakataka nakati wali nakamu kakati munange omusajja no jukira nti mukusooka bwe yali munteesaganya mu Kata Haniya Ismail bamukuba akama wakati mu ddwaliro ng'agenza okulambula abantu n'abalwanyi abali bakubiddwa Israeli mu Kata bamukuba akama naye nti sebo okimanyi oyo gwenjogerako Ismail Haniya era mumbeera ne mwepanga ndi mwina bidi abasajja balina bidi bamukuba akama naye nti abaana bo basatu batiddwa n'abazzukulu bo Israeli ebase wanu juzi wanu yagamba alhamdulillah Allah bwati wagezi n'agenda maaso n'okulambula abalwadde olaba abasajja bana bidi abaana be basatu batiddwa yasigaza bidi nagandi Allah bwati wagezi era ssebo y'omu ku basajja abateekateeka olulumba sinziggu abayisirayiri bwe baafiira oluviiddeko n'olutalo luno lwazzeemu wano juzi olwaga okumala Abapalestina obujjajjaabwe gye babadde balina omuziika Israeli yawambawo dda ne ku butaka eri Israeli yawamba kati omusajja baamututte mugundi mu Kata gye baamuziise Ismail Haniya naye bano abasajja bagayo bamutta mumutte baleese omulala kati ekiri ekitokota toko kati fe tulinze tulabe abasajja bazzaako naye abasajja Israeli bagikuuma kubanga bano abasajja balayidde kemwase Ismail Haniya munatuwulira so byebyo nno mbadde mbaako history mutontono oyo